Nemwe abantu Katonda tebakyamuwa kitiibwa. Abantu Katonda tebakyamuwa kitiibwa. Oba abantu abamu beerimbika mu linnya ly'obwa pasita naye nga balina ensonga endala ze bayisaawo. Kuba sijja kulimba waliwo ebintu by'otunulira n'ogamba ne bannange tuli ku ki wano? Tuli ku ki wano? Katonda gwe musinza mumumanyi, mumuyita mutabani wammwe, muganda wammwe, olaba nno maama waakuzaala. Tosooka era ku makya n'ova eri n'omulinnya ku kisambi nga tabiriiko. Naye ate olwo Katonda n'ova nandika okumukolako ejjoogo bwe riti. Wena ne weegayula mu kyaki ng'otaddemu olinga alimu. Ne bannanga abasumba abamu oba beetaaga kiki? Imagine w'osanga abasumba ng'akedde ku makya n'ajja mu kyaki okubuulira enjiri ng'ayambadde kakondo, n'osanga omusumba n'ajja mu kyaki nga yeekubye make-up ow'abakazi. Kati njagala olaba omusumba ono abuulira njiri, akuba ttendo, naye baaleese emiti n'alyoka agirinnyako era n'alyoka yeetawula ati bw'akubira endiga omukka, bw'akubira endiga omukka teyeefiirayo bw'asinza Katonda. Bane Katonda mumuwe ekitiibwa. Katonda mumuwe ekitiibwa. Mulimu ebintu by'otunulira n'oseka bwe n'ogaana Mukama Katonda tusaasire. Tusaasire. Naye nze nkubuulira abasumba bano abamu be bagenda okutusooka ogenda mu Geyeena, nze nkubuulira be bagenda otusooka ogenda mu Geyeena. Kati mbuulire ekyo kikola omusumba oyo kyakola kitegeeza ki mazima ddala? Kabonero kyako omusumba ono kaakola. Kyokka n'endiga zisirise. N'endiga zisirise. Nze subasabira mu kyaki bwetyo. Nedda ssebo. Edda twamanyiranga abasumba bano okuba nti beewa ebitiibwa. Omusumba alina okuba nga ayambala essuuti n'ajja mu kyaki ng'aweebwa ekitiibwa, kwegamba nga representing ekigambo pastor. Naye munnanga abasumba b'ennaku zino betulaba ba Kariyoki, abasumba ba Bisekiso, bambala bukondo, obukondo bw'abakazi beekuba make-up ne bajja ne babuulira enjiri. Kati laba ono kansooke mu kutuuseeko laba akatambiko omusumba ono ng'akuba ettendo yenna alinnye ku buti alinga kolobba. N'oluvannyuma tukomewo. Vidiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyi. Siya baba angeza mali siya baba wasaanawo etteeka ku basumba, ku nnyambala, ku nkola yaabwe ey'emirimu. Kubanga ekigambo Katonda abantu bayinza okulowooza oba ekigambo ddiini, katusooke n'ekigambo ddiini. Ekigambo ddiini abantu bayinza okulowooza nti just kyakuzanyirako buzanyizi. Naye ekigambo ddiini kirespectingibwa. Kale omuntu ayinza okuddawo n'agamba nti Katonda bwe yali atonda ensi eno teyatondawo madiini. Naye njagala nkubuulire kino ekigambo okimanye nti ne paapa abantu be baamuteekawo. Naye ekyambalo kya paapa ekyo tosobola kukisanga na muntu ng'akyambadde, naye ate nga kyakolebwa muntu. Omuntu omu yalina okwambala ekyambalo kya paapa, okitegera ekintu ekyo, era nga ye paapa yekka. Kyekimu n'ekyambalo ky'abafaaza oba abadinkoni, abakulu balevulandi, ekyambalo ky'abalevulandi baba n'ebyambalo byabwe, nti ebyambalo byabwe tosobola kubisanga mu ndiga ng'ebyambadde singa endiga zibisabiramu. Kati kyekimu ne wano nti bano abasumba balina ekiti kye bananisa ate okuba nti beetwaliramu abamu. Kati imagine oleeta otya emiti n'otandika okugirinnyako wena ne weegaayula oti bw'okubira endiga omukka bw'ogiraagira oti mb'osinza Mukama Katonda.
abasumba bano abamu beetaaga kuteekako mateeka kubanga ekigambo obusumba abantu bayinza abamu bakati bakimanyi. Obusumba kitegeeza God's representative, omuntu akiikirira Mukama Katonda okuba nti abunyisa enjiri ye. Olina okwambala obulungi n'onyuma, olina okuba nti ate nga oli well respected. Ne kati olioze mu kyaki, oleese emiti, okuba ttendo, wena wenna olinnye ku buyungu, kati ovaayo n'ogwa n'omenyeka. Ovaayo n'ogwa n'omenyeka nga tukusaasira. Etteno lyalanika ddi okutendebwa nga liri balitende omuntu ng'akuba ettendo mu eyo formula. Ne bannaye Mukama Katonda ono, ayi Mukama Katonda asaasira. Ne bannange eno ensi nyononefu, eno ensi nyononefu. Ate nno kambabuulira abasumba bano bagenda sooka abantu mu ggeyeena. Abasumba abamu bagenda sooka endiga okgenda mu ggeyeena. Ekyo mukkirize mugaane. Abasumba bagenda sooka endiga okgenda mu ggeyeena. Abasumba balina ebikolobero. Kati ebyo Katonda abikkiriza kweri? Ebyo abikkiriza kweri? Mujjukire gye buvuddeko. Nagenda ne mbatuusako wano omusumba ng'ayambadde kakondo z'abakazi, ng'abuulira enjiri yenna ng'ali comfortable. Ayambadde kakondo z'abakazi ate ng'entambuza gy'azitambuzaamu nga tamanyi na bakazi, tawenyera, tezimutega, tagwa. Kati ensi bwetyo bwetuuse. Awo ensi weetuuse. Mukama Katonda atusaasire. Ensi eno ekulumu erizikirira nga Sodoma ne Gomora. Ensi eno erumu erizikirira kubanga omuntu otandika otya okusumba abantu mu eyo engeri mazima ddala. Ne bannange Katonda abantu batandise okumulaba mu kamwa. Abantu batandise okumulaba mu kamwa, naye kaalinyiiga bw'ati Mukama Katonda n'anyiiga n'aggyayo obusungu bwe. Abasumba bano abamu agenda kubakuba emiggo. Agenda kubakuba emiggo ate nga tebalina mu ngoye. Nze nkubuulira. Nze sobola sabira mu kyaki bwetyo ng'omusumba ani gwe weetiiyulirako module eyo. Ani gwe weetiiyulirako module eyo. Wena n'olyoka weewanika oti. Nedda ssebo. Abasumba basa ne bateekawo amateeka agafuga abasumba. Ennyambala olaba ne bw'oba ogenda ku ssomero ssebo olina engeri gy'otalina kwambalamu naye ng'ogenda mu baana banno, naye olwo ng'ogenda kusumba abantu bakulu. Eddiini egobererwa abantu mu nsi yonna. Mulimu ebikola omuntu by'otalina kukola. Nze bino sikiwagidde, sijja kulimba dde ka vidiyo kansesezza naye sikiwagidde ge mazima. Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mungoberera eno ye YouTube channel yokka ekuleetera by'otagenda kusanga walala yokka era kwolina okwekuumira. Nyiga akapesa ka subscribe omala okone mukadde otweyungeko obuterevu tube nga tetusimbula embalaasi. Mbagala nnyo mwenna, stay blessed, peace and love.